Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Ale kulamusizaako yonna gy'osinzira okutulabira gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope ali mu ggwanga Uganda nawali mutamanja tukwagala nnyo kama tukwebaza kubanga oli mulungi tukuwa ekitiibwa n'amatendo twanyiza okubeerawo okwo era omwoyo omutukuvu ajja tukulembere okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde amina era amina ddala. Kakati kana aka video njagala abo bokka abali mu relationship galo boy galo Musumba Vicky alina kyayogera wano simanyi oba okkaanya naye oba nedda naye nga wonookawuliriza ka video ako n'okamalako alina ensonga z'engeri gyazirambuludde ate ensonga zirimu ki zirimu eggumba. So gwoba oli mu relationship sooka owulirize abakulu kye bagamba ababisookamu ate abakulu mu mwoyo bagaye bababuulirira omwana waaboobe nga gwe omunaku okunkumulashi amatu. Kakati ali kubuulirira abali mu relationship ensobi ze tukola nga tuli mu relationship oba courtships ezo ziyinza otuviirako oluusi ne relationship zaffe okufa nezitagenda mu maaso ate ng'ensobi ezo ziri avoidable. Bano gaanayo oba bandoga oba ddogo buli gwenfuna agenda buli gwenfuna nzirukako. So njaga owuliza akatambi kano dakika ziringa 2-3 alisobola okuba nga ate tweyongerayo. Omwana omuwala bw'omala omukwana After you have dated a girl child, n'okukuba essimu n'ogikwata kive. even when she calls and you receive, it is not good. Bw'akukubira essimu switch off and call back. Once she calls you, you switch off the phone or demo Otandika okulaga obuvunaanyizibwa. and you start showing responsibility. Omuwala gw'okwana akuba atya essimu ne mwogerera eddakiika 4. How can a girl you're dating call you and you speak for 40 minutes Kati ate yatandika okweraliikiririza airtime. and she starts getting worried about Munkonereko oyo money omusajja akuliraanye naawe Tap that bakooneko abo boolaba beekaza. Tap that man next to you. You are growing into a man. Okuza okufuuka omusajja. Kati oteekeddwa okutandika okuba n'obuvunaanyizibwa. You must start having responsibilities. Obuvunaanyizibwa obw'okulabirira mukyalawo. Responsibility of taking care of your wife. You're going to be caring. Ogenda kubeera ng'olabirira. Ogenda kuba ogula emmere awaka ofaayo alwadde alidde kyayambadde ki. You'll be taking care of her, buying for her food, taking care for her. What will she eat? What will she put on? Naye kati olya ondeeterayo apo. Now you're there saying, you bring for me a red apple. Mukoneko omusajja omugaye gwalina okugula apo. Tap that man and say it is you to buy the apple. Gwalina okugulirayo omwana ekindaazi aliyeko. It is you to buy for the girl the chindazi. Gwalina omugulira ku chocolate. It is you to buy for her. Wakiriza sonde. At least you collect it, gather it, Oweze eza chocolate okamutwalire. and get the money for chocolate so that Naye you myezi can take 6 okwana mwana muwala toyina kyovaako ojja kutiisa omwana But omuwala. for 6 months you're dating a girl, but there is nothing that you can give to her. Wakiri mutwalireyo ekiwago kya ndiizi. At least take for her a bunch of banana Ategeere nti yo caring. and get to know that you are fire. Mukama yeebazibwe. Praise God. Ndi kukukuula. I'm talking about the tooth thing. Sajja baayiza okuula. Men have learned to the tooth. Ate n'omala okulya ssente z'omwana omuwala ate n'odduka. After chewing the money for the girl, then you drop her, you run away. N'oleka omwana omuwala ng'omumenya omutima. And you leave when you have broken the heart of that girl. Muzimu gwa. Kale ndowooza omusumba oyo Vicky omuwuliriza bulungi akugamba lwaki bwemubeera mu relationship bw'omuwala n'akukubira essimu tokwata omuwala gwe naye mu relationship tokwata why oba olaga buvunaanyizibwa si buli wakukubira nti olina okukwata naye baba balina engezigezi kumakya hello sweetheart good morning saawa 2 have you reached work saawa 2 breakfast onywedde saawa 6
have you ordered your lunch? Some have you had lunch? So nolemera n'okubako byokola ebyamagezi okuba girlfriend boyfriend akoze ki akubye ekiro ne musuula nga munyumya okuva ssaawa 3 alya we mwogera you are eating nange ndiisaako. That's no sense. Akugamba muliiseeko ali waabwe gw'oli wano mbunange aya obuto buno bubi nnyo byasama bupooti mbuna ayagaya thank you wayitawo mwaka gumu nga beevuma you are stupid, also you are stupid. Abaali beerisizanga ne mu mpewo beefudde invisibles. Kakati nsuma Viki akugamba love olina okulaga omukazi gw'ogenda okuwasa nti you are a responsible man. You don't have time to waste anyhow. Oshakira obeera oli ku mulimu n'akubakuba obusimu mbugijje nako put the phone off. You call in the evening and say, I missed your call, I was busy. Okumulaga nti you a father. Naye gwe ne wakukubira ng'oli mu manju oli mu toilet okwata. That love. Manye obeera mu courtship mubeera n'omukwano gw'ekisiru naye kasomala omweyambulira skirt n'akutestinga microphone 1 tubikomaawo. Abadde akwata essimu emirundi 8 olunaku gidda ku 4 gidda ku 2 gidda ku 1 omagamba gwe okuba nga sikwata just not call you back. Kale kakati agambye abasajja mubeere responsible. Tolaga muwala nti oli kisajjasajja you are busy body. Even the Bible hates being a busy body. Oli awo olina byakola wakukubira onookwata okitegera atisi WhatsApp zajja asindika WhatsApp ate WhatsApp ne wogiraba nga temuli nnyo bya gumba kuba bulutiki muddemu olweggulo omugamba I was so busy kuba bwalabe nakuzaga you don't give me time, maybe you have other people you are chatting with nga omanyi oyo tajja kusoboka olaba akufuga tanaba kujja waka abali wanatuuka ewaka okitegere kati olumaliza n'agamba namwe abavubuka abakuula abawala lumala omukuula n'omuleka omwana tosaana mugula wadde chocolate. You can't even afford buying a chocolate for your girlfriend. Bwakati oli musajja nabaki nabakubye omwandaawe akubye side zombi akubye side emu naye nga amazima omukwano ogwetaagamu surprise ezo zijja kukola naddala nga muli mu Kristo akube omuntu gw'ofunye wabweru wa Kristo n'oli mutwala ku Victoria n'omutuuza ku mazzi ajja kukuba emigere okitegere togenda wangaalayo naye omuntu gw'ofunye mu Kristo Yesu newo n'omugulira akachokolate ak'ebitaano ajja kubeera appreciative. Naye bano abalala ojja muleetera ekintu kya mitwalo 5 akyokukasukire ova ewaale ayite banne mbulaleese kano bakugeye anzijukiza laavu z'omukyalo ffe twali mukyalo se omukyalo nga bakwanira ku mapeera amatugunda bwamuleeteddeyo kalabu amuleetedde muyembe anti guno bamwe teguliyo guno omuyembe guwo omuleetedde surprise ekitegeera naye najja nettugu ayagala gwekire ekitugu nakyo bagwe kirieko naye gwe ensi ekyuka world changes sikulimba. That was a natural love. Omuntu akwagala as you are n'omuyembe gwakuwa ewamwe gyegiri naye n'obeera musanyufu okitegera n'obeera waliwo story nawe nti oli yali agenza waba w'omuwala neyekweka mu mwanyi aye bamala okulya nti byakusoba bamuyuwira supu w'ebyenya mazzi ge banabyemu engalo n'amagumba gonna ate tolina kuŋŋaŋŋala olina kuguma olwamala n'agenda omwana namugamba sori naate sirina engeri gye nzijjamu okitegedde. So
love, in fact marriage eyedda ne relationship ezedda neza saa zino byawukanamuko kubanga edda nga bakuleetera buleetesi abaana bagalule tulabe muwala wa Innocent family ye edina empisa ne bagamba omuwala tukufunidde omusajja awo teri mbala mbukasoka tubeerako mu courtship emyaka 8 judge so ntubasobola 5 years in courtship. You people, what are you searching? You end up even doing sin. Mamonona, omaichaja nga chikuleka kyonna kyakumanya manyadda. What is spying you? For you cannot spy a person. The Holy Spirit is the best spy. Within even one day, omuntu kubasobola okuketera omuntu nagamba omuntu omulungi oba si mulungi. Naye myaka 4 muri mu koti simpunza nkyamwetegereza wekankubira omuntu ng'asazeewo okweka mpisa ze. Omuntu asobola okweka empisa ze ng'alina kyabala n'omala omutuuse wakawo nti pa n'asooka ajjayo ge bayita agayisa nga wali abadde n'otuyisa n'asooka display ng'agayisa n'okana ye gwe nalabanga gwe nali naye mu courtship oba bampanyisirizaamu ne bampamula naye nga yuuyo. So gwe tosobola, you cannot understand the person. Gwe tosobola. Bible egamba nti kandi gwe kigamba Katonda who understand the heart of a man. Omutima mulwadde gulwadde endwadde Jeremiah. The heart is sick. Omutima gulwadde endwadde etasobola kuwonyezebwa. Ani ayinza ogiwonya Mukama? Kati n'ebiri mu mitima gyaffe munda ebikweke ebituleetedde okuba nga tuli balwadde spiritually. Omuntu omulaba wano physical health ng'alabika bulungi naye ng'ekiri munda ye nga onoomutwala n'afuuka mukyalawo n'afuuka mwami we nawe kigenda kukulya. You are going to become one person. That's why mulina okubeera abeegendereza ennyo. Naye above byonna omukwano gunyuma gulimu surprise. Ate tukanogamba surprise Yohana 3:16. There is time for Bible. There is time. If you don't balance the Bible, the Bible says the word of God is the daily bread. When you you will know. Yes, will not be more. I just saw Ogamere. Don't let the Yoshi. Don't let the cano chocolate. Don't let the cano. That is okay. If you can afford it, go solo big. No, what also a big one. We take a competition. You have some cousin got the way sobola. Be so new way. Kale, yo mami Vicky. Ngabulirira ebirenzi bye ate n'ebiwalabi biri wano bitudde bintunuulira. Lozanya kwetolwamuko katono naye mu byonna sooka wa Yesu obulamu bwo kyekisinga mu relationship erimu Yesu ng'agirimu masekati weeti omuyaga newe ginajja gitya newe ginagiyuuya relationship tosobola kubanga ekola ki ng'ate eyuugayuuga kuba ejja kuba nga ezimbiddwa ku lwazi. Naye relationship etali mu Kristo ogwo gubeera musenyu gwennyini saa yonna ejja kuba nga ate esuulibwa ku ttaka. Gamba Yesu nkwebaza olwaleero olw'obulamu bw'ompadde kyenva nsalawo kuwa obulamu obwo obeera omulokozera mukama waabo. Saasira obutali butuukirivu bwange onaaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda abeera omulamu buli omaddemu. Amina era amina ddala. Kale kaneetoolemuko katono wenkomawo njagala kuwano omusumba Buyunga alina byayogedde wano ate ndowooza biyinza okukola obulungi naddala gwe omuweereza bikulu nnyo okuba nga obitegeera. Bangi bavudde mu buweereza ne badduka lwakuba ebigambo nga bino ate babiwulidde oba teri afunye mukisa kwogera mu bulamu bwabwe. Mu dakika zijja kubeera nga 2 kankomewo. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.